twogedde ku Kireka Rehabilitation Center ekimu ku bifo ebikebererwamu enkalala z'abalonzi ekisangibwa mu zooni y'Ekireka mu divisioni y'e Namugongo munisipaali y'Ekira. Tusanze ab'akakiiko k'ebyokulonda wamu ne NIRA nga batandise dda ogwabwe. Wano newankubadde abantu babadde bajja musolesole waliwo be tulabyeko nga bajja okwekebera ku nkalala. Era nange nzize neekebera nze neezudde mwendi era ndi musanyufu. Era nga mmaze okwekebera nentegeera nti polling station yange gye nalonderako era gye nkyaliko. Ndi musanyufu kubanga tebabikyusiza ku luno kuba luli eri babikyusa ate tugenze mu byalo birala. Kyokka newankubadde guli gutyo abatuuze bagamba nti baliko okusoomozebwa mu bayise mu kwekebera mu nkalala. Obufaananyi tewagiddeko biri mu kubabuzaabuza era nsoose kuwaayo endangamuntu yange singa baleese register nga eya bulijjo ebeerako ebifaananyi oba oli awakyakebera nga gwe weeraba nga nzuuno biri mu kutwala obudde okukebera omuntu omu ne bitwala dakiika nga 3. Nakajja wano guno mulundi gwa 3 naye emabega guno mulundi gwa 4 egiri emirundi 3 gyonna wenzeewo ng'enkalala teziriiwo leero bwe zibaddewo. Omwana gwe nsanzeewo ng'anya okukwata ku lupapula yansongerako simanyi lwaki oba bwekityo ekyazze. Ate yo ku kyalo Buyinja batubulidde nti abantu tebannajjumbira bulungi. Leero olw'ensoso bafuna ku kyalo twayisizaamu ekizindaalo abantu baffe bali awo naye nga abasinga bano tebasiibamu bakulira mu kibuga kati okusinga obafunira ddala ndoza bajja kujja kawungeezi. Olunaku lw'eggulo twakulaza abatuuze n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda mu bitundu by'e Masaka nga basobeddwa ekyokuzzaako oluvannyuma lw'amasannyalaze obutabaako nga kati ebyuma byabwe tebisobola kukola. Ebitundu byonna bye tuyiseeko wano register tenatuuka. Ebitundu bye tuyiseeko ebyuma ebiraga omuntu nti no yeewandiisa tebinnatuuka. Twogeddeko n'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ku mbeera eno n'atutegeeza ng'akakiiko bwe kamanyi ku kusoomozebwa kw'ekika kino okwetooloola eggwanga lyonna. Naye wano akakiiko k'ebyokulonda waliwo command center complaints desk efuna buli kimu ekiva eyo oba Masaka oba Rakai oba wa. Tulina abantu baffe betuyita troubleshooters bava mu IT mu kitongole mu department ya IT. Bwe tufuna complaint yonna okwemulugunya kwonna oba kuli ku byuma oba ku guidelines tukozesa tuziddamu ne tulaba nti nno ekirina okukolebwa kikolebwa. Agamba bino byakuteerezebwa mu bbanga ttono nga n'amanda ga laptop ze bakozesa nago geesigika. Batteries zaazo zisobola okukola okumalako ebbanga nga teziri charged. Ozicharginga lumu ne zimala nnaku nga 4-5. So bwe ziggwako nga tezinaba kuggwako battery ogitwala. Tewali kitundu mu Uganda ekitaliiko kifo ky'osobola okukyajingirako. N'ebitundu ebitalina network onagamba nti abakola omulimu guno bamanya engeri y'okukikwatamu. Tukikolera buli muluka naye ebyuma twabiteese ku sub counties. Obviously bwe nga twetaaga network tulina okunoonya weeri kuba eno yensi yaffe ate akakiiko k'ebyokulonda kisikola network. Era abaliko okusoomozebwa mu kaweefube ono baliko amagezi ge baweereddwa okwewala okutaataganyizibwa mu mbeera eno naddala okukozesa omutimbagano. Waliwo abateetaagisa kugenda ku centers eno zino especially abo olwedde abali ku nkalala z'abalonzi olwedde balonzi ate twateeseeko ne option ey'omutimbagano ogenda wali ku www.ec.or.ug n'okebera ebikukwatako nga togenze ku center. Newankubadde waliwo okusoomozebwa onakkaatiriza nga bwe batagenda kwongerayo nnaku za kukebera nkalala z'abalonzi. Walina okubeerawo ensalesale kuba kiri muteeka ate weetaaga okubeeko n'ensalesale akakiiko kasobole okutereeza enkalala ezo. Eddimu lino ery'okukebera enkalala z'abalonzi kwatandika wiiki eno ku Monday nga singa tewaba kikyuka lyakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.